Kakati bukyanga amampaati geewanika ng'omukadde eyeegolola gy'oba nti anaawanvuwa Mwami Museveni baagalinye gye gava ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Nkulamusizzaako nnyo oli ku Yugi Updates TV kw'osinzira oba ng'otuwuliriza. Mbakulisaayo nnyo mu ggandalo lya weekend kansubire nti ebintu byabatambulidde ddala bulungi nnyo. Tutandise ne looya omukuukuutivu agenda mu maaso n'okunnyonnyola ensonga ng'agamba nti nno kati ne bwe kiba ki gavumenti ya Uganda ne weekola etya tekyalina kiyinza kukyusa. Baakulosinze dda red line baagalinye gye gava. Era agamba ensi ne bw'eba ebadde n'enkolagana ey'amaanyi n'eggwanga erimu ne batandika okuba nga babuusabuusa diplomatic ties zaabwe ng'oggyeko mu nkolagana ze bagenda mu maaso nazo wakyaliwo ebiyinza okukyukakyuka mu nkolagana yaabwe. Kitegeeza enkolagana y'eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Uganda yandibanga eri mu lusuubo in a diplomatic way. Oba okitegeera ekintu ekyo. Kakati kyenjagala okutangazaamu mu violence egenda mu maaso mu Uganda, mu kuwamba abantu, mu batta, kitegeeza nti Uganda essuubi ly'enaabeesigaza lyokka kwe kugenda ku kkubo okuprotestinga. Basobola okwekalakasa mu ngeri ey'eddembe era Amerika kino ekirindiridde. Singa Uganda enaavaayo bannayuganda ne mugenda ne mwekalakaasa kigenda ku pressurizinga gavumenti otandika okukozesa violent way obbagungubulula, naye tekijja tegeeza nti yenkomeredde. I would say Museveni is very close to the line if he hasn't crossed it. He has suppressed a free election. He has arrested thousands of people. Undoubtedly, some have been killed. We know torture is rampant. We know Muhoozi, his son, has a free hand in threatening any politician, threatening Bobby Wine's life, going after his family. These are red lines, and they're already crossed. Now, what happened in Iran is millions took to the streets and thousands were killed by the government. That's a red line. That's a point we haven't yet reached in Uganda. The Ugandan people, if they want freedom, have got to take to the streets, just as in Iran. And once the government starts using violence against Ugandan protesters, that's the final red line. So we're close to the point where the absolute line has been crossed. But what we need, and Bobby Wine has said this, people have to take to the streets and protest peacefully, but they've got to be out there and be seen. And eventually the army will overreact and use force, and that begins that downward death spiral of the Museveni government. Once they begin to use force on peaceful protesters, that's that downward spiral. And that's what ends dictatorships. And undoubtedly, the Iran dictatorship will be gone very soon because they lost legitimacy when they used violence on their citizens. The Senate continues to say in the same document that Uganda is a key U.S. security partner, but increasingly an exporter of instability, particularly in South Sudan. Now, at what point does a partner become a liability in U.S. foreign policy thinking? A partner is a liability in U.S. foreign policy thinking when that partner begins to affect relations in foreign countries. Government jagezaako kukozesa buli kimu kyetaagisa okulaba nga efutyanka obujulizi protesting egenda mu maaso mu ggwanga, naye yejja kuba nga standing point y'Abannayuganda okusobola okulaba nga bakola ki, nga beemumula okuva mu dictatorship egenda mu maaso mu Uganda. Kati kino ekyakoleddwa oba ensobi yakoleddwa Muhoozi Kainerugaba eringa the beginning of new chapter eri Bannayuganda, ng'okulonda kuwedde nga buli muntu alindiridde ki ekiddako. Omukulembeze w'opposition Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kwekweka, buli omu amanyi nti biwedde. Naye jjukira nti nno
Mwami Yoweri Kaguta Museveni tannalayira. Weewaawo tujjukira omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform ng'atugamba nti bayinza okugezaako okwerayiza era si be basoose nga bakulembeze alabazi bakikola, naye twalaba wano mu Sudan omukulembeze nga yakava okulayira ebintu ne bikyuka. So ekyokulayira si kyekikulu, naye wayi mutandikidde, njagala nkutegeeze nti no revolution tetandikira ku kintu kimu. Revolution esobola okutandikira ku bintu bingi, and in fact eba yatandika nadda. Wabula ekireeta okuignitinga ekiringa ekikoleeza omuliro, the outbreak, ebeera nsonga nnafu nnyo ebiseera ebisinga. Kati gavumenti eno eyinza okuba nga ekoze ebintu bingi nnyo, eyinza okuba nga etuusiza ku bannayuganda ebikolobero, naye nga we nkugambye nti no outbreak ebeera emu n'esajjula byonna ebibaddewo. Ate revolution wejja tetunuulira the case to answer nti ensonga ebadde outbreak, batandika okuba nga babanja buli kimu okuva emabega. Oba okitegeera, batandika okubanja buli kimu okuva emabega. So bannayuganda njagala tubeere n'essuubi naddala mmwe bannankyukakyuka, bino nga bigenda mu maaso. Muhoozi Kayinunga banga agenda mu maaso n'okutwitinga, nagambye basajja bano baafudde Amerika ne bagamba tegenda kubeeranga mu mannya ya nkoko, buli kadde abeere ng'atwitinga. Bo bagamba nti tweets zino ziteekawo instability mu security yaabwe, era bagenda nyweza ebyokwerinda byabwe. Tebagenda komooko, bagenda ku screeningamu mu nkolagana yaabwe mu bya security ties n'eggwanga erya Uganda. Eiza bayinza okukola rejection ogikansolinga nga bamaze okulaba in a diplomatic way demokrasiya tali mu Uganda. Jjukira bo batambulira nnyo ku nkola ya demokrasiya. Kakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni era oba olaba engeri gy'azaafugamu Uganda ajja azifugisa mu nkola ya demokrasiya, ng'abateerawo engeri ya demokrasiya, si kubateerawo demokrasi. Kati njagala example kuwa eno nga ebyabadde mu kulonda, abateerawo akalulu ne mukuba campaign, naye nga ministries zonna zonna ezivunaanyizibwa ku exercise egenda mu maaso yajja appointinga, omuli omulamuzi Chief Justice, omuli chairperson wa Electoral Commission, oba okitegeera n'akakiiko konna konna Mwami Yoweri Kaguta Museveni yakalonda. Ng'oggyeko okuba nti yalonda Electoral Commission chairperson, ne chairperson tali qualified kubanga alonda akakiiko nga ye. Akakiiko ate era kalondebwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, kwegamba bano babanga babaakinga ono in case waakolera ensobi. Tewabaawo akulina alina ku munne buyinza, buli omu apositioninga mu kifo ekyo ky'aba alimu. Waaki akikola? Akikola okugezaako okwetangira nti singa ono alemererwa n'atengewalirwa, omulala aba asobola okufulfiringa emirimu gya nakyemalira. Kati esisitimu we batwe baagitegeka. Kati tuli mu ggwanga nga sisitimu nfu, sisitimu omugeri omuntu gye yagiteekateekamu teri favorable na bannayuganda. Kati njagala okuwa example nti sisitimu eno teri favorable na bannayuganda. Wano mu Uganda we wava source z'amasannyalaze zonna. Tuyina amazzi, tuyina ebintu bingi bitwandigambye nti nno Munnayuganda yandibadde yeeyagaliramu ebyo ebintu ebitono bye tuyina. Amasannyalaze gandibadde ku bbeeyi ya wansi nnyo wano mu Uganda, kubanga ne bannaffe be tugawa eri ebbeeyi yaabwe eri wansi nnyo n'okusinga ate eyaffe ffe abagaba. Ekyo kimu. Ebbeeyi y'amazzi yandibadde eri wansi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Kugaba emu ku muntu Munnayuganda bye yandifuniddemu emirembe, nga kisi asobola okwakisesinga obwo obuntu obutono obuli mu ggwanga lye
nga ebyobugagga byabwe balina mu ggwanga. Naye okimanyi wano amasannyalaze gali ku bbeeyi ya waggulu nnyo n'okusinga amanda. Abantu basaanyizaawo ebibira olw'ensonga tebasobola ku accessinga masannyalaze. Kakati nno kino kijulidde okubanga bannansi ba Uganda bali e Bulaaya balina okuyingira mu nsonga eno, kubanga ye munnayuganda we yatuuse yanafiiriddwa dda, ali ku gun point. Kakisigadde mmwe abali mu mawanga amalala okuyimusa eddoboozi lyammwe, amawanga amalala nago galabe bategeere ekigenda mu maaso mu Uganda. N'atamanyi ggwanga Uganda abuuze era eggwanga lisangibwa luddawa, ye ki ekigenda mu maaso, ki ekiguddewo. Okimanyi nti n'abakulembeze abo ebiseera ebisinga tebamanya na bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Juzi wano twalaba nga waliwo obusitako nnyingi nnyo ezikugira abakulembeze abo okumanya ebigenda mu maaso mu mawanga, naddala mu mawanga agaliko ba dictatorship. Njagala nkulage bannansi b'eggwanga lya Uganda bweru nga bagenda mu maaso n'okuyimusa eddoboozi lyabwe mu Uganda. Awo basajja battu, bakazi battu boolabye awo bagenda mu maaso n'okubanja enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Babanja ddembe lyabwe. Oyinza okugamba eddembe lyabwe balibanja batya ng'ate bali mu nsi z'ewabweru tebalinaayo ddembe, teri atayagala kudda kwabwe ku butaka. Naye omuntu agenda neyeebuuza neyeefumintiriza, nva eno nzire ewaffe ngenda kutandikira wagwo ku sisitimu ya Uganda nga woogiraba. Tetuyina salary wage. N'oba oli mu bizinesi oli tayinza kuba yanaga omuntu ono alina famire, sente zemuwa zimumala omuliisa omwezi ne famire ye. Ddala ekyo gavumenti yagaana okituteera. Lwaki? Gavumenti yaffe yakola sisitimu yayo ng'eyagala kufuga baavu banaku, ng'erina obbaavuwaza mutandike okuba nga muzinira ku ntoli yaayo, mubeere paradise eri bo. Bwe banaabawako ekintu kye baagala okuyisa nga babayiwamu ssente okuba obwavu bubaluma, ng'ekyo kiyitawo. Tekiri mbannansi bokka bokka ba civilian. Ababaka ba paliamenti bangi nabo batengewaliddwa olw'omusimbi gwa nnakyemalira. Nagambye Mwami Yoweri Kaguta Museveni akozesa ebintu bibiri okufuga eggwanga. Akozesa ssente, akozesa emmundu. Bye bintu bibiri. Singa Mwami Yoweri Kaguta Museveni omala n'omuggyako ssente oba omunafuyiza, n'omuggyako emmundu aba takyayinza. Kati bwe bumu ku bunafu bwa bannayuganda engeri gye babafugamu. Kati nawulidde mu paliamenti y'omulundi guno bagenda tandika okufuna miliyoni ziri mmeka? Miliyoni 351 ng'oggyeko ebiri bye badde bafuna. Naye njagala okukakutema nti teri MP mubaka wa paliamenti eyagaanye ssente zino. Bonna bye badde tusuubira bakkiriza omusimbi guno. Olowooza lwaki? Ensonga ki? Gulowooza tukyayina abantu abayinza okukiikirira munnayuganda mu paliamenti? Ezo zonna ssente za mubi wa musolo. Ng'oza wozikubisakubisa ku bakabaka paliamenti n'otunula ne bajeti y'eggwanga Uganda. Uganda eba efiiriddwa obuwumbi bumeka obwandikoze amalwaliro, enguudo, amasomero. Bye bintu bye njagala weefumintiriza olabe. Gwe nawe nange okyawagira nti gavumenti ekufuze bulungi nnyo. Ekufuze bulungi lwa nsonga tonalaba ku sayidi nnungi. Tonalaba ku ggwanga erina demokrasiya olwawe lirina okubeera. Lirina kubeera litya? Eggwanga eritafugibwa ku mmundu. Eggwanga nga buli kintu kisoboka. Nga bannansi tebakwatibwa, ng'eddoboozi lyo lisobola okuyimusibwa. Judiciaries nga zikola. Buli kintu system, amalwaliro nga galimu eddagala. Ebyo ebintu biringa ebitono
naye bye bimu ku bikubye munnayuganda obwavu. Kubanga singa amalwaliro mubaamu eddagala, kitegeeza expenditure y'omunnansi egenda kukendeezebwa. Ssente z'abadde ayiwa mu mu private hospitals ajja kuba ayambiddwako ziteeka zisaasaanyiza mu bintu ebirala. Ssente z'abadde ateeka mu masomero okunoonya amasomero ga private gasinga okusomesa ne tukikola wano ebyenjigiriza mu ggwanga Uganda ng'essomero lya gavumenti lisobola okuaccessinga good education system. Lwaki ssente z'omubi w'omusolo zandibadde ziyiika? Enguudo nga nnungi, transport kitegeeza ajja kuba akendeddeko. Oba kutwalira 5 nga bakutwalira 2, ne waliwo olugendo nga bandikutwalidde na nnusu 1,000 n'essaawa zino ng'olugendamu nnusu 15,000 olw'ensonga nti enguudo mbi. Ndabako nnyo abajja wano ku social media ne mugamba nti singa Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja ku bukulembeze ki ekigenda okukyukamu, era bijja sigala bye bimu, tujja sigala tukola nga tubadde tukola ofuna ssente. Yes, mujja sigala mukola ng'embadde mukola, naye sisitimu wekyuka erina ebintu bingi nnyo. Omugugu gwekuwewulako, omusolo gujja kukendeezebwa. Omusolo bwe gukendeezebwa, akakasente kiro ya sukaali badde egula 5,000 genda tandika okugula 10,32. Kitegeeza akakasente ogenda kasevinga okakozesa ebintu ebirala. Amafuta gajja kukendeera, olugendo olubadde olw'omutwalo ludde ku 5,000 era oba osevinze. Kwegamba kiyambako nkulekerawo kunyuunyuuta eggwanga, naye ka sisitemu gye tufugirwamu gavumenti etunyuunyuuta indirectly. Buli kookola yakuwa access ey'okukola emirimu gy'ogikola, naye tofissa olw'ensonga nti nno percentage esinga yonna egenda mu mikono gya gavumenti. Sisitemu wetu we yategekebwa okubeera, naye ekyo batono nnyo abajja okukitunuulira okukitegeera tebajja kukiraba olw'ensonga nti bonna bazibiddwa akatambaala mu maaso. Kati ate waliwo bano nti nze ebintu tebinkwatako, bo tebyenyigira mu byabufuzi, naye mba mutandisa okulaizinga voice yammwe yalaga tebimukwatako. Naye kankubuulire gwe muganda wange, ebintu bino bituuka ekiseera ne byetooloola ne bikkwatako. Oyinza okubeera tokiriimu, naye omwana oba ssengaawo omwana wo nga yakirimu oba bazadde bo ne kibatomera. Kati ndowooza olaba engeri gy'okiyingiramu. Wetugamba nti malwaliro temuli madagala nga tolinawo mu waluganda wo n'omu family member yo n'omu ali mu ddwaliro ali mu kwenemba na kirwadde, naye lwalwala n'ogenda mu ddwaliro n'ogezaako buli kimu n'olemwa, awo ojja okukakasa nti Uganda yeetaaga change. Kaakati mbadde nandazze nnyo, naye njikiriza okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV kw'osinzira obba ng'otuwuliriza. Kanjukize ggwe atanakuba nga otweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Mukolera ddala ekintu eky'amaanyi nnyo eky'ensuso. Naye wabula nnyongera okubategeeza era okubajjukiza nti wakati byonna ebigenda mu maaso, Muhoozi Kainerugaba alinga agguliddewo Uganda ekkubo ly'enkyukakyuka, era mwebaze Robert Kyagulanyi Ssentamu abaali bamuvunaana nti what is the essence of your hiding, nga ku social media buli muntu abuuza kigendererwa ki ky'obala wakati mu kwekweka, kubanga weekwese ate ovuddeyo n'omala n'olabika. Baali balowooza bano nti Kyagulanyi mu kwekwekwake agenda kwekweka abeere invisible, abeere nga tali visible, nga talabikako yeekweke. Ekyo kiteeka eggwanga ku pressure, ku tension. Weewaawo kyandiyitadde ku tension nti bannansi ne bavaayo okwekalakaasa. Ye Kyagulanyi si kye yabala okwekweka kwe kusimatuka mikono gy'abano abasajja, nti waba amaso gisimatuka agenda tutandika okuba ng'asindikira bannayuganda obubaka n'obubaka mu mawanga amalala bategeere ki ekigenda mu maaso mu Uganda. Kati wano mu kunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu we bagenda okukolera ensobi, era ensobi batandise dde zikola. Tulaba nga ajja n'agenda maaso n'okutwitinga nti ayise ne we yandikomye, waddusa ayise w'alina okusula, nti ayingiridde n'eggwanga erya Amerika n'agenda maaso n'okuba nga alikangakanga
ng'alitiisatiisa. Ekigguliddewo munnayuganda omukisa batandike okulondoola biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kati eggwanga ng'eri Amerika libuuza Jeno ono lwaki aba atwitinga waati, ki ekigenda mu maaso mu Uganda? Kitegeeza waliwo ensonga lwaki atwitinga waati. N'abadde tamanyi adrawing attention ye n'agiza ku ggwanga erya Uganda n'abuuza ki ekigenda mu maaso bannange. Kati olaba engeri gy'abakuguliddewo ekkubo erigenda okutuusa ku demokulasiya. Bwe gabanga Uganda okununulwa kwayo kulina kujjira mu sapooti z'amawanga amalala, ffe tetukitidde olw'ensonga nti nno bukyanga gavumenti eno ejja mu buyinza mu 1986 by'ebintu byebimu bye yagirako era bye yalimbalimba bannansi baayo byeyagala waaki egenda mu nsiko beeyagala okumwamulako. Mwami Museveni yasuubiza bannansi nti ensonga emutwala mu nsiko bye bino wammanga. Akooye okulaba abantu nga bajiizibwa basibibwa bateekebwa mu makomera ewatali musango. Akooye okulaba ministries nga teziri independent tezisobola kusalawo. Akooye okulaba obwavu bannansi tebalina mirimu. Akooye okulaba bannansi nga badaaga, bannansi nga battibwa. Byemu nno ku byamukwasa obusungu n'alumba ensiko. Naye ate kaakati bukyanga ajja mu buyinza ne yeerangirira ng'ali omukulembeze era ye commander in chief, takoonwako. Eggwanga terina mirembe. Ebintu ebyamutwala mu nsiko byemu bye bitandise okubeerawo mu gavumenti ye. Kati gwe ki ekikulowoozesesa okuba nti nno ye byamutwala mu nsiko ye yekka y'abiraba nti kati byapeninga naawo nti bannansi abalala tebabiraba, era kyetaagisa munnansi okuvaayo era okugenda mu nsiko oba kyetaagisa mugwira okuddayo okugenda mu nsiko. Bagenda mu nsiko nga tewali social media, tewali biki. Naye kaakati ffe emmundu yaffe n'ensiko yaffe bannansi bagiteeka ku social media bagende mu maaso n'okuvumaganya n'okuvumirira ebyo ebikolwa ebikyamu ebigenda mu maaso mu Uganda. Oboolyawo munnansi asobole okuba nga yeeyagala. Kirize oba kigaane, Uganda weetuuse yeetaaga change. Newankubadde gavumenti yammwe mugyagala mutya, ye yina okukyuka. Emirembe egijja gibaawo okuva mu 1900 emijiji eyo gyonna gize zibaawo. Tegigenda kubanga bbanga lyonna gitunuulidde omukulembeze omu. Kati twetaaga omukulembeze ali mu mirembe gwaffe, atambula ne generation. Ebizibu ebyaliwo emabega si bye bizibu ebiriwo kati. Emirembe gijja gituuka. Ate experience gye walina ku mirembe giri bye wasoma bituufu, naye ate ebintu ebituuse bikyuse. Kitegeeza olina okwapugradinga. Kati gwe waaki oŋŋamba nti omukulembeze talina kwapugradingibwa? Kakati yeyo ensonga nno egenda mu maaso. Okuggyako kye neerabidde okugamba, waliwo ensonga lwaki abaka ba paliamenti babalinyisiza ku muwendo gwa ssente ogwo gwonna. Ensonga ziizino, era njagala wano osimbewo nnyo essira era weetegerezeewo nnyo. Jjukira emabegako awo nga paliamenti etandise okuba nga egenda mu maaso n'okupressurizinga ababaka nga baagala kuggyako leader of opposition alondebwe, mbu abeere ng'alondebwa bibiina parties. Ekyo ne kirema. Kati kyonna kye baali babala kye kino wano nti baali beeteekerateekera paliamenti ogifuula ey'enkizo, obuyinza babuggye mu mikono gy'abantu, paliamenti ebeere nga yeronda ki omukulembeze w'eggwanga. Kati ogwo omusimbi gwe walabye bagabanyiziddwa gwe baweereddwa omuyitirivu, kiringa kyojja mmiro buli muntu asobole okusirika kugamba abeere mukona ng'asapootinga ekyomukulembeze w'eggwanga abeere ng'alondebwa baka ba paliamenti. Ng'awo wakiraba nga baali bayisa UPDF amendment bill, waliwo ssente ezasooka okuyisiŋŋana awo mukadde 1,200-300 abaka ba paliamenti baazifuna basobole okusakendinga ensonga bill eno eyite. Nga Mwami Museveni kyayagala ki? Omanyi tayisaawo ssente nga talina kigendererwa mabega.
Ichi yali ayagala kiriwa ba civilian batandika okuba nga bawozesebwa military court. Naye nga wenkugambye target yali eteereddwa nnyo ku bakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform n'abawagizi nga be baagala okutiisatiisa ennyo mu biseera ebyo nga tugenda mu kalulu batye nnyo nti bajja kutwala mu military court olw'okuba bali bamaze okuba nga babalankingako olw'ekyambalo kye bambala ssaako n'akakofiira nti byamagye. Newankubadde baministers ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okupressurizinga Speaker wa Parliament ayite Minister of Defence aveeyo clarifying uniform ki eziteekeddwa okwambala ez'amagye. Lwaki ekibiina kya National Unity Platform okyambala uniform yaakyo babakwata era abaana baggalirwa, wabula ne gwe buli kati tetunnafuna clarity ku nsonga eyo. Kati lino eggwanga lyaffe Uganda. Oli ku Yugi Update TV kosinza oba nga otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Mbaagala nnyo tugenda kuba nga tukomawo mweraba likinga sharinga information eno esobola okutuuka ku buli munnayuganda basobole okumanya kubanga abangi tutambulira mu butamanya ate kye kireetedde okuba nga tukola ensobi okuba nga ne kaakati tukyafugibwa mu ngeri eya dictatorship bakyatufuga bumbula. So sharinga likinga watanatwengako nagambye dda kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otwegattako. Nyongera okubalamusa akabali mu mitala w'amayanja Canada, Oman, Dubai, Saudi Arabia, Qatar, US, UK nammwe mubeerako ku Yugi Update TV. Mwebajja mu comment section mbaagala nnyo ndowooza tubeerayo eyo nga tukyatinga komenti zammwe ziddizibwamu ddala bulungi nnyo era obaako n'ekibuuzo kyonna kyagala okubuuza oba obuyambi bwonna bw'oyagala otuteerako osobola okujja mu comment section tekigaana. Naye nga mbaagala nnyo, mbaagaliza weekly days ennungi. Mweraba.